Tuline afande Kikomeko nyamugombadde mulaba mu customer care. Afande Kikomeko soko obuze kuba tulaba. Ya abatulaba bonna mbalamusizza. Nze afande Kikomeko nga bulijjo. Mingi gyenzanye ne customer care naze nga afande Kikomeko omuzibwe nnyate. Ya. Amanya gali agaffe yeggwani. Agange George Omukunja. Sebo. Obadde okola ku gwabadde OC station wa police station eno sibitegeera. Amaanyi ng'obadde n'amaanyi. Nze abadde nnyiniyo obuyinza bwonna nga nze abulina. Nga buli kimu kyonna kinatambulira ku nze. Nsonga ki ze mbadde mukwasaganya ggwe ng'abadde in charge? Ensonga ze mbadde singa okukwasaganya z'abaana abamenyi b'emisango. Abazze emisango gyonna nga tulina bakolako ng'obuyinza obulagira kubanga tetwagala alyanguzi, tetwagala za misango, tetwagala abonyabonya bantu. Emisango gy'enjaga gyonna twadde tugikwasaganya. Era tubakozeeko bulungi. Twagenza okumaliriza abasinga bonna nga tube batadde mu makomera. Mwe mwakwata abana abaali abagenda okukusenjaga nti babasalemu n'egundi abagundi. Feke nyini ababakwata. Sebo. Kati mwabata. Ate tunaba kubata. Bakyaliyo bakyali ku bibonerezo byabwe batwa basindika mu kooti. Sebo. Kakati ate ono ye yafuuka atya poliisi kubanga twagenda okutegeera ng'ate omu ku baali ate mu ddiiru ate ye yababuulira ate oluvannyuma n'afuuka nayo wa poliisi. Kakati oyo bwe twamukwata ku mulundi ogwasooka mu season 1 ne tumugamba akole naffe atuyambeko ne tumuteeka mu banne ababege abayite n'ebbali tusobole okubafuna. Omanyi bw'oba onookwata omubbi olina kukozesa mubbi okumufuna. Kati bwetyo twabakola. Kati bayite mwabalyamu olukwe. Tuba twabalyamu olukwe naye tuba tetulina kyakkola. Amateeka nga ffe ekyo kye tuba tulina okukola. Sebo. Karakita eno ey'okuvuvika kuba kati bino ebintu simanyi naye mutulaze nti mu poliisi gyebiri nti emisango gijja naye ne wabeerawo nga boga nti oba osi oba yina ali in charge ate n'akugamba emisango egyo n'agivubika kugamba ne giba nga tegigguka era nga ky'obadde okola. Kituufu nnyo ebiseera ebisinga abakulu beeyambisa ofiisi zaabwe okubonyaabonya abantu okulya enguzi kati bibeerayo ebyo kuba ffe tugenda okuzannya ku kintu nga twakinoonyezaako obaolyawo nga twakiwulirako oba nga twakirabako bibeerayo. Era kati omuntu aba amanya nti wemba ngenda ku poliisi wemba ndiringa n'afande nina kumudinga naye kyenkana ki. What was your best scene ne worst mu muzannyo gwonna nga wozozannyo bwafande? Mu muzannyo gwonna sini yasinga obutuufu okunnyumira oba okunkwasa ennaku esini ng'ate baafande be mbadde ntwala bandidde banneefuulidde bankutte. Obutuufu yampisa bubi kuba omuntu okubaga gwadde alagira abantu gwabalaga ekyokkola aye ne bukya ekikira ne bagamba you hand arrest obutuufu kaba kaweddemu. Naye ng'obadde okimanyi nti tebali mabegawo obanga nali mmanyi nti bali mabega wange era nga mmanyi bawulira nze kumbe nga nabo baabuuka ne bampita ebbali bampakukiramu. Kati obakwata muzannyo tetusubira otulabira nti oba bakusibye egindi oba wagenda wa gyendi mukomera nsaavinga gyendi nsaavinga. Ng'afande ki ky'osobola okwogera ku poliisi yaffe eya Uganda oba n'ebitongole ebikuuma ddembe? Poliisi ya Uganda n'ebitongole ebikuuma ddembe eyo tetugendayo. Awo tulekewo. Olina characters ezikunyumidde naawe oli muzannyi naye olina characters naawe ezikunyumidde mu customer care? Ya mulimu characters ezinyumidde. Character ya Tanasia enyumidde, character ya Angela enyumidde, character ya Akyobe zibaddemu character ennungi ezinyumye. Ng'afande mu muzannyo wamanya nti ne boss gwe wali okolera ng'omuyambako okuvuvubika emisango gino ate naye yalugenderamu baamutta? Bakiŋŋamba nti naye baamutta. Kakitegeeza ffenna ngere bagamba nti buli kibanda afa bakibanda ffenna twamaliza. Naye basically wali okolera ani? Wali okolera Kawaawa wali okolera Mwenye? Nali nkolera Kawaawa ne Mwenye naye nga nze okulipootinga ewa Mwenye kizibu nnina kulipootinga wa Kawaawa. So Kawaawa ye yakuwa omulimu? Ye yampa omulimu. Okay. Sebo.
akagamba akasembayo omwaka akagamba akasembayo abantu baffe tubaagala nnyo mwebale kutulaba mwebale tuwaga ekifu mwaba tufudde kye tuli mwebale nnyo mwebalire ddala happy new year ekirala mpozi tukyatambuza omuzannyo gwaffe customer care ona season 3 naye mwongere okugiraba firimu zaffe endala nyingi kubanga tukyaleeta lakizale tukyaleeta naye bakyagenda mu maaso firimu tulina nyingi tugenda kuleeta n'empya nyingi vip yaggwa kati 31 tuli Lukaya ku Nana Garden nga lumu tuli Mitiana esebo